Nga 14 omwezi gwa Maaso omwaka guno waliwo ababaka ba Paalamenti abasalawo okutandika okuŋŋaanya emikono egy'okugyamu omukulembeze w'eggwanga obwesige. Kino wabula tekyagenda wala ne kizikira. Ekyaddiridde ate be babaka ba Paalamenti okutandika okufuna endowooza y'okuzzaawo ebisanja ku mukulembeze w'eggwanga. Olwaleero Ssaabawandisi wa NRM era nga ye Ssaabaminisita w'eggwanga Amama Mbabazi agambye nti okuggyawo ebisanja ku mukulembeze w'eggwanga kyakolebwa wakati mu buwagizi bw'amaanyi okuva mu bantu. Oba alina endowooza endala naye ayinza okukireeta tujja kukyogerako naye abannayuganda lwasala mutta nti ekisanja tetukyagala kukozesa. Uganda ly'eggwanga lyokka mu buvanjuba bwa Africa awatali kukoma ku bisanja. Ku kyanaddira Pulezidenti Museveni mu bigere, Mbabazi agamba nti ekibiina kya NRM kijjuddemu enkola ya demokulasiya omusobola okuyitibwa okukyusa obukulembeze. Our leadership is determined by a democratic process and the succession of either the national chairman, secretary general, district chairperson or anybody will have to be through that process. There is no other. Mu kiseera kino bannaddiini bangi bavuddeyo okwogera ku nsonga ezitali zimu n'engeri gye baagala eggwanga okutambuzibwamu. Mbabazi agamba nti buli muntu asaana afe ku mudaala gwe. Abannaddiini tetulina kizibu nabo okwogera ku bintu ebikwata ku bantu baffe ng'eggwanga bikwata ku ggwanga, naye kyetwogera tebayingira mu bino ebyobufuzi ebitugabanyagabanya. Ku mirerembe egiri e Sudan, Mbabazi ategeeza nti wadde embeera yeeraliikiriza naye amawanga gombi gasaana okuziyiza embeera esobola okugaviirako okulwanagana. N'agattako nti Uganda yakwagira enteekateeka y'omukago gwa Africa ey'okwogereza amawanga gombi obutalwanagana.